Bannayuganda tutema omugambo oyo gwoli mu kulaba munnange mu kifaananyi Juliet Zawedde agambibwa okuba nti no munnange abanja Dr. Jose Chameleone millions eziwerera ddala lukaaga. Ono navuddeyo n'alyoka abyegana na lukaaga tamanyi na kibooziboozi gye kyava na gye kyatandikira. Era ono yagenzeeko mu ddwaliro okulaba ku mukwano gwe Jose Chameleone nga wooli mu kulaba ebifaananyi ebyo. Era getufuna no ku Newspark Channel galaga nti ono agenda kubeera ng'atwala Jose Chameleone ebweru abeere nti nate ajjanjabibwa bulungi. Kati full figure walabye munnange Juliet Zawedde ne Chameleone n'atandika okuba nti nate asabula abo abavuddeyo ne batema omugambo nti Chameleone bamubanja millions lukaaga mbwera kye kyamulwazizza. Mukyala kulimino kino kikulekawa. Mukyala kulimino anti oyogera nnyo oyuwenduso owamalaya bwamala okusala oli ku kisenge kino kikuleka Juliet Zawedde wuyo ne Chameleone mu ddwaliro. Juliet ngambye talina na kyamanyi yeewunya nnyo okulaba olukazi olwo lwaguba ebizigo okubeera nga lwogera ebigambo byatawuliranga nako. In fact ngambye agenda kutwala Chameleone mu America amujjanjabire mu America amutwala ku Mande. Era tugenda kuddayo nkya mu ddwaliro alabe nga Chameleone asobola okutambula asobole okumutwala. Haka Chameleone mukwano gwe besto tamuwanga na kusendeze boogera ne sende zaamwa ne wamu akawumbi amuwanga mukwano gwe as a friend. Kati mukyala kulimino abijja byavevenga ndoza anonya za bizigo yadda manajja kwe fasa Juliet Zawedde. Kati kino kibalekawo abadde babolooga katambuza obusolo obwaggwako obwanalooko okwatuna tekukyalina bufalu tekukyakola image wano mu Uganda. In fact obusolo enkola enkadde tebakyabugula na bugula. Just keep quiet and werowoozeeko nnyo. Nga tukyali omuyimbi Jose Chameleone jjukira nti mutabani we yavuddeyo n'amuviira mu mbeera n'abeera ng'ate agamba nti kitawe kimusumbuwa amwenge. Kakati twagala twejjukanyeeko ku katambi aka omuyimbi Jose Chameleone munnange ng'ayogera ku mutabani w'ono aba afuuse ensonga mu ggwanga lyattu Uganda ng'abamu bamusabula ate ng'abamu bamuwagira. Katukuwe akatambi kano. Wano Jose Chameleone yali ayogera ku mutabani we Aba. Aba Makasi yafuna scholarship ey'okuwuga mu USA e Minneapolis nga bamuwadde okusoma ku scholarship. Kakati bwe mutwala Aba ne Alpha ne tunamu n'entulembera USA erimu ebirungi erimu n'ebiki n'ebibi naye omwana omuto nga Aba yeetaaga okuba ng'alinako omuzadde we omu ku bo amugoberera okuvasinga jagetika bawendose omutwalayo nti agenze kubeera bulungi ate n'omusanga nga yayonooneka. So betwabalamu ate nga tukyalinayo n'abato abalaba alubaba amaba mani nga mama abate okuba ng'aline abeeri wano sijja kusobola ate kulabira abaana bato abakoze eki abasigaddewo. So mu bufunze ne tukkiriziganya ne mukyala wange ne famire yange nti mama abaka agenda akola eki alabirire abaana sayidi eri. Ano ndi abaali bakwano bange bw'otunuulira munsi ekitukozesa tupatikanya kuba buki kuba bulungi okuba bulungi kwe kutya kwe kuba obulungi n'osharingako n'abaana bo. Sinze nsoso okutwala abaana bange USA ate sinze ensembyeyo siina kivi kinazza ku lwansonga naffe benyini ababeera e Kampala mulimu abaweereza abaana bali babatwala e Nairobi omulala n'amuweereza ekisubi omulala n'amuweereza e Buddo. Gwe bw'obanga olina obusobozi obwo obutwala omwana wo mu USA lwaki omukotogera kubajjukira as much as batutonda nti tuli bantu n'oli omuntu naye aba muntu kuluwe. So omwana oli Aba oba Alpha naye alina obulamu obuweesa kinoomu ng'omuntu nze omulimu gwange kubeera muzadde mulungi. Bwe tugendako ewa Balista Timo munnange avuddeyo n'atabukira Jose Chameleone ku kitanda gy'ali amugambye nti banayerekera awo okukola ng'akalogoyi. Amugambye nti Jose Chameleone mu bayimbi abasatu ye yasigala okuba nti naakola ng'akalogoyi ate nga ssente alina buli kimu kiri bulungi buli kimu akirina ennyimba yazikola dde ebivulu yabikubadda naye mu munnange n'abakateni nabo bategeka Jose Chameleone. Katukuwa akatambi kano. Chameleone, stop working like a horse. Mwe bamutima mwe ba manager ba Chameleone mwe. Mwa basiba bamubukia ne mumubukia na kumisho byabasibyeko ebikateni n'ebisansa ne mumubukia mu bisho kyo bitategereka. Chameleone alina kuba nga watuuse level gyaliko ng'ayimba show 2 omwaka gano lunyeba seri miliyoni bamaliya kale gye bali mu America bayimba show 2 wali ku Caesars Paris. Shezo sinajja musere zimuyamba omwaka mulamba
Stop working like a horse, Chameleon. You're going to break down. Tuaga tukulawe kuga Yvonne Chakacheka wale South Africa. Wamanyi na katamatu wabula bako. Blood. Chameleon yetisinga okutawanya kiri kimu. Banome wali competinga nabo. Bava muliji yokuba nti banonya sente mu music. Gwate no sigalawo. Walemera mu ebintu by'abayimbi. Osegera bebe kule sawa eno ali ku bintu bya government ali ku manya zino project manya zimangudo manya za cancer manya biki. This is why esawa eno bakaba bebe kulu bayima lwe bagadde tuchasoya mukubira simu jangwa na kuwale kipago jangwa na kupawa king and nasana jangwa na kuti you must stop taking these stupid calls funa short time nga za sentence tegerekeka. Rebrand yourself. Chameleon sawa no kuwango yibira corporate companies. Bwe tugendako ewa Calvin Kayanja munnange talina bigambo birungi eri omuyimbi Jose Chameleon. Ono n'avuddeyo era n'alabula abasajja n'alyoka bagamba nti munnange entalo we zibalema okuba nti n'omutereeza mmwe ababiri baana bammwe be bagenda okubeera nti no munnange ate bayingira mu ntalo zammwe babeere nti nate munnange babatabukira. Calvin Kayanja katumukuwe. Abasajja mwenna abagana okukuza ebirowoozo entalo z'omumaka gammwe muzirinde kuzirwana n'abaana bammwe. Ndaba abanenya omwana ono, ndaba aboogera ebiyitirivu. Chameleon kyayita mu famire y'olwaleero tekiri ku ye yekka. N'abalala mbalaba wano famire ezirwanira ebyobugagga, omwana n'ayimirira awo okuvuma kitaawe. Simply because olina ky'oyisa mu nnyina, olina kye wayisa mu maama we kye yamunyumiza. Ayina ennaku gye yalaba ng'oyisa mu maama we, talina katiibwa konna kaakuwa. Basajjamu abalema okuza ebirowoozo. Gwe n'olema okukkakkana eri omuntu yenna mu nsi eno n'otuuka n'okulwala nga nnyoko yakujjanjaba. Kitegeeza tolina mukazi yenna gw'owa kitiibwa. Gwe buli muntu yenna gw'olaba ng'ali ku ndiri nga nnyina yayimiridde wali manya aliko ekikyamu. Gwe ku bakazi bonna n'obuvunaanyizibwa ne ssente z'alina kubulako kutya omukazi amujjanjaba. Kale omu asobola okukulemerera owasa omulago. Naye gwe mu bulamu bw'ensi eno n'oba nga tolinaayo kitonde kyonna ky'ogondera. Abaana basimpasayizinga nnyo ne maama waabwe singa oba omuyisamu ebyo bitagasa. Nkubuulira entalo zonna kati abasajja mugenda tandika kuzirwana n'abaana bammwe. Nkubuulira abaana babakyaye olw'empisa embi n'ojolonga omukazi n'okuba omukazi gwe n'otakkakkanako eri mukazi n'ozaala mukazi n'omuteeka ewaka n'okola obwenzi n'okola ejjoogo. Buli kyokola omukazi ono akaaba n'abaana bo nga gw'ovuddewo n'osula myenge n'okola ki. Kyokolaba nti entalo mugenda tandika kuzirwana n'abaana bammwe musaayi gwammwe. Nti maama asobola okusalawo okusirika naye abaana ku bye baalaba ng'omuyisaamu ne basalawo okugamba nti nedda ekimala kimala. Gwe weebuuza omusajja omukulu ojjanjabibwa otya nnyoko. Okyebuuzanga nnyo ku ssente z'olina n'obuvunaanyizibwa n'ebirungi byonna n'erinnya ly'olina nga nnyoko yalina okukujjanjaba wali alaba obwereere bwe yakukuza. Kazi bw'obadde otiguka nabo bw'obadde onywa nabo bbiya baliridda w'empisa embi kintu kibi mu bulamu. Ye Godfather munnange aliko obubaka munnange bwavuddeyo n'abeera ng'ate awa omuyimbi Jose Chameleon akatambi kaakano. Chameleon abbi abantu. Chameleon abbi abantu. Abamu ne babatwala ku bitanda. Abamu ne babasiba. Chameleon abasudde mu ziroosi. Chameleon teyeekwekangako. Teyerwazangako. Bino mbu yagenza atambula wano mu Uganda omuntu agendera ku bigere bye mu ddwaliro ne bamukomyawo mu funeral service. Chameleon ogana Bobi Wine okujja omulaba mu ddwaliro. Chameleon yakyawa Bobi Wine obulamu bwe bwonna. Kuba n'ebimu ku bizibu Chameleon byalimu olwaleero byava ku Bobi Wine. Chameleon bwe yagendayo nno na kaadi y'obwalodi meya Bobi Wine n'amuteerawo embeera yonna n'amulemesa. Kuba yo omusajja obwalodi meya yali abwagala oli president ono lodi meya
ebe na bisirogani ebibozi bene byajje byakuba Chameleone byava ku People Power n'okumubirayo bamubirayo. Waliwo abavuddeyo ne babeera nga tebasabula omwana wa Jose Chameleone oluvannyuma lw'okuvayo munange n'abeera nga ate atabukira atawe kaakati waliwo agambye nti omwana mumuleke, omwana tavunaanyizibwa ku bikolwa bya taata we era omwana kyeyayogedde ge mazima. Chameleone asaanye abeere nga ate ava ku mwenge. Bannange tuleme kunafuya Abba ng'omwana, tuleme kumunafuya mu nsonga zino kuba ayina ensonga ze zatugamba ng'omuntu as regards to the Mayanja family, kuba he is the only source of information we have right now. Abantu bonna basirise betuddeko, but we have a pending problem, a pending issue that is rotating around Jose Chameleone as a person. Omwana nobayidha watu yamina okuyamba okuvaayo okwogera kubanga right now word was circulating that Jose Chameleone is under stunt mu bulwadde bwe nenga omusajja afa. Njagala tujjukire ekintu kimu. We are now hearing from a young man, Abba, with a dad who has 2 years to live. 2 years to live. 2 years to live. It's depressing enough and is not worthy being criticized in any way. He already has enough on his mind. Abba ng'omwana, he's not accountable for the depression of his dad. Ebintu ebisinga bye tubadde tumanyi ku Chameleone bibadde based on hearsay, but now the true source, Abba atugambye Chameleone is a drug addict. His alcoholic content is uncalled for. And you cannot blame anyone for that. Ekyo tosobola kinenyeza muntu yenna okujjako ye kennyini Chameleone ayenywera. Tujjamu embeera za finger pointing okunenyanga abantu olw'ensobi zaffe ze tukolanga abantu. Ofuuse lujuuju ogenda kwetta. When the boy says you're being selfish, he's right. It's called bitter truth. So the moment you feel like you have nothing to lose, think about the family. Think about Abba and your kids. Think about your fan base. Think about your family, your parents. Maybe something will click in your mind. Otegere, you are worth more than you yourself. That's the only way you can become selfless and choose to live for us as a people. Ekituufu Abba kitaawe amwagala, but he's disappointed and is equally depressed. In Abba's eyes, alabira ddala nga obulamu bwa Chameleone buli mu ngalo ze. It's Chameleone to choose to either live or die in 2 years' time. Kino ekintu kyanzijukizza obugeezi Tamale Mulundi senior. Abasawo baamugamba nti salawo ove ku mwenge osobole okuwangaala oba nnyo omwenge ofe bangu. Mirundi senior chose to take alcohol and right now is 6 feet under. Bitter truth. Omwana gutwogerako alabi bataata b'abato ba AK-47 ba Humphrey nga bafa. So he's in fear that it's the same road his father is taking, and he's asking himself, yebuuza naye bazadde ba Chameleone ba Mayanja family bali kuki? Lwaki teboogera ku nsonga nga zino? Kubanga omwana oyo ayongedde otukubira mu torch mu family fe ebintu ebimu tetubimanyi, but behind closed curtains kiraze nti ne family yennyini yeesuulirayo gwa naggamba. Mama wa Bamayanja, I'm sorry to say, naye alabika she's the type of mom who will always say yes to her boys. Kuba omwana ayinza okuba abadde alaba ebintu bye bazinga beekola bataata be ne bakola effujjo ne bakuba abakyala ne bajooga abantu, naye nga yeebuuza bajjajja be bo bakozewo ki okubuulirira ku bataata be nga takiraba. So rather than playing the blame game, tutandika okugamba nti nedda Abba yakoze obubi okuvaayo. I think Jose Chameleone's life lies in his hands. Ye taata yalina okuyiwawo omubiri. Fe abasajja teri agenda kututegeera. That is reality of life. Abafango ni batabuse. Abafango ni batabuse munnange wetwogerera nga bano bali mu kwerangira. Katusooke tubeere nga tukuwa akatambi ka alien skin. Ndio tunamuddala golaba asobe alomiyo.
yawetegereze nnyo buli kamulomero ke yalina akalungi ugambe ddala alina akalino omwana asobe yalomiyo akumanira wali agamu nakola grupu yakwegadanga. No, this is not a game park, guys. Kasi shukulaga chiti so geukira buli omu gitna geukira wetereze mu basecho fani system yo tuje yanzize banga ya mtu wakidi kachitwale to mwimbi agudde leero tachaina chiddako mwagiro mulala aliko Mbenke wange oyina olunaku lw'ojjukira we nali nkusindikiddeko abaana nga balina sukaali, balina enkoko, balina obuwunga, balina amatooke, naye bagamba bajjeewo obateereko sitampu. Oyina olunaku lw'ojjukira. Now, bw'obanga tojjukirayo olunaku olwo, toyina nsonga lwaki ovaayo. You have no right to come out whatsoever. N'oyogera ku kibiina ekyange n'okigamba okijje mu kibiina ekikyo. Ekibiina ekyange, it was never registered under you. It is under me. Abaana bange benjogereziganya nabo ku WhatsApp n'abagamba ekintu kino. Mwanyigiriza nnyo. Mami tugende turegisteringe. Ne bagamba nedda. Mugumikirize. Saagala genda wantu we batanjagala. Ndowooza mu kirabe kye nali mbagamba. Abangi kumwe saabaddamu. Sina mwana gwe nayita nti jangu supporting. Naye abaana abasinga ate baavawo nga bakwagala ne bannegattako nange ne bangattako ate ne nsigala mbatambuliza mu ekyo. Temwerabira papa matches munjagadde nnyo. Abaana ababo be basooka okunzigulako olutalo. Remember, nenze nakugamba ate nawe oluddo oŋŋamba Jenny naye kiki? Lwaki weeyisanga musajja? Nze siremererwa, sitiisatiisibwa, nze tebansalirawo. Olidde ekintu ekyo. So gwe wenna ali eyo, ali mu kusanyuka, Melenski n'agobye simanyi Generations Empire ku Fangoni, yali yabeerayo ddi? Generations Empire register, mwali muwuddeko nga tusitula nga tutwala ku Fangoni? Bear with me, temuyina magezi once again ngenda kukiddamu. Is that really news? Is that news? Mwemba mulaba nga kikola kwega kikola amawulire. Nze nannyini Generations Empire nkugambye sigitwalangako ku Fangoni kugiregisteringa. So toyina right evaayo n'okujoogerako obogigatta ku kibiina kyo. Toyina. Oba temumanyi procedure eziraga nti kino ekintu kyange kiri under me, kiri tekiri under me. Abaana bange abalungi, bwe mwagala okweyubula nga mutuusizza akaseera nga mwagala kuva mu Generations Empire, jangu ng'ambe enagivuddemu era kati nkoze yange oba njaga kukola ekyange nga kiri under you nga nkuteeramu stamp. Olwo nja kujja ng'ambe nti gundi mugobye. Naye nga sijjanga kufuna stamp wo. My brother, calm down. Tamale Mirundi Junior taina Saidi atera taina mukwano. Atabukidde liri pazo. Ono Tamale Mirundi Junior mulabe edduka. Oba oli mukwano gwe, oba oli yakusabula busabu zikatukuwa akatambi kano. Okumanya genosale oba tofuuse genosale. Okutuula ko ne genosale for an hour tekikuwa maanyi kuloza ati oli waggulu w'amateeka. Kati yensobi gye mukola. Teriyo munene mu gavumenti agenda kuyamba ng'etteeka lye likwata. Abanene basobola kuyamba nga tonnamenya mateeka. Ne etteeka bwe likwata bwe liti kati tteeka lyoba olwanagana nalyo si bantu. Ne bwe munaavuma Fiina Masannyalaze, ne bwe munaagamba nti Fiina Masannyalaze tategeera, ne bwe munaagamba nti talina magezi, ne bwe munaayogera ki ku Fiina Masannyalaze si bwe buzibu. It is the law. Etteeka tebalivuma, etteeka tebaliwemula. Ne bw'okola live 13 ku TikTok teri kye zigenda kuyamba. Ekintu kyokka ekisobola okuyamba kwe kutuula wansi n'osoma etteeka n'olitegeera.
noddayo n'oteesa n'abapaga amateeka is to first accept that etteeka lyakutte. Etteeka terimanyi oba ggwe wekka. Muyinza okuba nga abawemula muli bangi n'etteeka lyakutte ggwe. Etteeka munnaye liringa kamasu. Kasita likwatayo omu. Kati ate gwe tusulaga ati bannange ne bali mubalaba. Lwaki nze that's the amateeka bwe gaba. Kasita likunwa. Kyogabe basiba mu government okulya enguzi be basinga ojjirya. Nga twazze kukwata abali enguzi mu government. Gwe kyogabe basiba be bajjirya. Ne etteeka libali kutte bo. Bwete tambudde badde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga likinga atereko bakabwawo mu comment section teweerabira kunyiga akadde ka notification woba oyagala tubeere nga tukutumirako mu ngeri ey'enjawulo olekawo bakabwawo mu comment section kantumire ku mikwano gyaffe bano njagala okutumira ku Grace Kevin Rosemary Nachimera waliwo mukwano gwaffe bamuyita namba wa Angela Prosisanyu Lydia waliwo ayitibwa Anet Birungi Lydia Stepa waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Nabaterega ate ne wabeerawo Mark Segwanyi ne wabeerawo Nasso Zimire ne wabeerawo Samuel Gumira ne wabeerawo Rita Ntananga waliwo mukwano gwaffe ayitibwa omwami Musisi Jona Sesanga ate ne tubeera ne Kagudde Charis n'abalala mwena mu ggwanga lyonna ly'osinza okuba nti nate olaba amawulire gano twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo beera bulungi weeraba.